والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tukomye bulijjo era ku programu yaffe manya obusiraamu Pal FM 107.9 ekwali omutwa bulijjo. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwatuwadde, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yonna gye tuyitidde, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asemingire emirembe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Twongera okubeera nga tunakuwala wamu n'abo abafunye emisiiba egy'enjawulo. Tukubagiza bonna abafiiriddwa, maama waffe aziikiddwe Kawempeabo, maama wa Dr. Jingo mu Amerika, Allah amusaasira musonyiwe, aziikiddwa Kawempeabo, n'abantu bonna abafiiriddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asonyiwa abafu bammwe, ate abeere nga abawamu al-Firdawsi al-A'la. Tusanyukira wamu n'abafunye ebengeri eby'enjawulo. Allah yatonda ensi eno, Allah yagamba nti waja'alakum mustakhlafina fihi, yateekawo nga twesikira bwesikizi ku nsi kuno, nga bwe tunakuwala nti ono afudde ate wabaayo n'essanyu eri omulala abeera ayingidde. Kyova olaba nti riziki teweetakoona, gwe yiye eba egenda ng'ate ye omulala etandika butandisi. nabwe kityo tusanyukira wamu n'abo Allah bawadde essanyu ery'enjawulo, abafunye abaana badde ku mikolo egy'enjawulo. Omanyi nsi yakyuka Sheikh Omar, si ebyo ne byedda bye twali tumanyi nti ku Sande Saturday, kati oba oliawo ku Lwokubiri nga omusajja asudde mu suuti oba ku Lwokubiri nga tebikyaliko ebyo byaggwawo. Era bw'ogamba nti ku Friday nja kugendawo omusiraamu aleka alina omukolo, osanga n'ebintu babigabye bye baleese nga byonna biweddewo. Nabwe kityo Allah bw'atyo yabeera nga atulaga ensi, watilka al ayyam nudawiluha baina nnas. Ebintu ebimu bye twalabanga by'amaanyi bikola ki, Allah agezaako okulaga nti obulamu valiyo yabwo bwetyo erina okubeera nga etambula. Nabwe kityo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga ez'enjawulo. Tuli mu kiro ekikeesa ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Rabiul Awwal, kitegeeza nti omwezi tugutwala ogwa Mawlidi. Nkuliko Mawlidi seka gabadde luddawo tena gwe wagenzeeko? Sina gennagenze. Alhamdulillah. Oba tena gye wagenzeeko sebo sijja kukulisaayo. Alhamdulillah. Mbadde nyina gwe nalabyeko akufaana ne ŋŋamba alhamdulillah, naye bwe bati yabadde yeggwe alhamdulillah tokulikayo sebo. Kale inshallah. Alhamdulillah. Programu yaffe olwokubiri tubeera mu maali y'abasika. Twebaza mwenna abafulowinga betugubira nabo tutandika na programu eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeewemu ekisigo okuba ekirungi. Siba mukadde waffe Sheikh Saleh Munabugerere akuweereza salaamu, era programu eno agibeerako ddala Sheikh Ismaila Ahmad Ambowa Huda Springs Academy, naye agambye siba programu kwalidde era awuliriza ddala era akuweereza salaamu, n'agamba nti ajja kuyita gye bujjako mu maaso awasuubira okubeera nga atikkira abaana amaze Qur'an ku Huda. Ne mugamba Sheikh esimu akanamba nkalina, esimu zigina akanamba nkalina, nja kubeera nga mutegeezaako ensonga. Sheikh Ismaila Njuki naye agambye programu kwali wamu ne Thaniya Thnain ne Sheikh Ismaila Kayondo. Naye Thaniya Thnain we nabo programu bagibeerako ddala, mpozi wamu ne staffu ya Al Ihsan Education Center Kigoogwawo, nabo bagambye bawuliriza kubya ddala ku Sheikh Abdul Wahab Chemu Ajiwafula wamu ne staffu bagambye programu kwebali, ate abo bakwagala nnyo kuba wabakyalirako n'ensonga zaabwe ez'okusomesa oba waaba walimu. Kati bawulira nga Sheikh oli ku programu babasiimu nnyo, bagamba nti oyo waffe. Bwe kityo nabo bakuweereza salaamu ey'enkizo ey'enjawulo. Muganda wange Ajja Abdulaziz Sebidine yakwadde salaamu, agambye programu kwali era awuliriza bulungi nnyo, n'abalala bangi ddala nkakasa ku programu tugenda kubeera nga tutambula nabo. Wetwawumulira mpozi wali otusuubiza tugenda kubeera nga tunuulira ku ahwal, embeera zaabwe abalina okubeera nga bafuna emigabo mu mbeera zino.
ezo mbeera z'obusika era zetugenda okubeera mutunuulira embeera zaabwe abalina okufuna emigabo ezo inshaallah toze topiki gyebatusuubiza olunaku olwaleero inshaallah kansuubire doza okusinziira ku mbeera nga betambula tubende nga tuyingira mu programu mpozi nga olinayo akaterekeka mu nsonga eyo. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nga bulijjo ssebo tutandika n'owuliga nnaku n'okunyolwa bwe kubaawo ate era n'essanyu tetugaana kulireeta bwe libanga gye liri. Olwaleero mu maka gye nfubutuka ssebo ensonga z'okoonyeeko zibadde waka eza hajati jingo hajati n'abagereka ekikka ekibirigaawo kamempe ku poliisi. Allah musasira musonyiwe. Oyo aba taata ssebo taata muto ani Dr. Jingo aji kibirige ate Dr. Jingo abo babeeranga ba Luganda baffe. Dr. Jingo muzadde wange era mpayo ntabandi we Mutawamaru Jingo mashallah namusomesa ku Huda ate bogattako ensonga za Albayani era tuli tuti alhamdulillah mashallah abo babeera baganda bange seka nkwetolodde alhamdulillah pozi ate era ensonga yemu ewaka wennyini ate era netuviirwako maama oyo abadde maama ate era netuviirwako maama omulala oyo no maama waffe era amanyikiddwa nnyo nga maama Nabulya nga ye mukyala wa mukadde waffe ayitibwa Kyeyune Kambugu. Kyeyune Kambugu ayina akakwata ne maama Kyeyune manyiwa amannya gajje ne gabutikira amalala awe waka naye Allah subhanahu wa ta'ala maama waffe mujjuludde era azikiddwa olunaku lwaleero ebbombo Kabubboli weyebasiddwa. Allah musasira ne Hajjati n'abagereka naye neyebasibwa wali ewambogo wetwateeka haji. Eyo musiba Allah subhanahu wa ta'ala gyatuleetedde naye tusaba Allah wekitiibwa tabaraka wa ta'ala fa inna lillahi ma akhadha Allah subhanahu wa ta'ala tanenyezebwa yewe aba asazeewo kyasazeewo kyekyo fama alaina illa an narda bi aqdiyatihi ife kitukakatako kyekimu kusiima ekyo Allah kyalamudde walinasbir n'okuba nga tukola ki tugumiikiriza. Nolwekyo njagala okutwalira wamu okunyola kuno eri ab'eŋŋanda zaffe bonna mwenna baganda bange Haji Buwembo ne badokita mwenna Dr. Kasule na mwenna okubeera nga tusaba Allah wekitiibwa asaasira abagenzi amin ya rabbi. ate era amanye ennaku ssebo tebulawo naffe abakyalina ennaku eyo abeere nga atugumya Allahumma amin. Ngeri yemu ne ku sayidi eri eyawa mama waffe emukyala mukadde waffe Kyeyune Kambugu Sulaiman Kyeyune Kambugu era naye tusaba Allah wekitiibwa abeere nga abagumye ku nsonga eyo. Allahumma amin. Allahumma amin. Ate era nitukulisaayo bonna abo Allah basobodde okuba nga awa obusobozi okulaba nga balumirira wamu n'abo ababadde mu buzibu obwo basobola okuba nga bajja okutuziikirako mu bifo ebyenjawulo. Tusaba nammwe Allah wekitiibwa nammwe abakolera enteekateeka mu kaseera kawo nga katuuse ate nammwe basule mu musera. Allahumma amin. Allahumma ya rabbi amin. Awo katuvuddewo kkiriza ate era ku sayidi ey'essanyu tugamba nti eriyo Allah bawadde nga olwaleero omanyi mwe mugenda okuziika nga ate waliyo abali mu ttaali oli mugenda kuziika nga ate waliyo gwe basibye kadaali. Kale tugamba nti nammwe Allah subhanahu wa ta'ala batusizza ku masanya ag'enjawulo tusanyukira wamu nammwe era tusaba Allah wekitiibwa abawa obulungi fa inna ma'al usri yusra. Tusaba Allah wammwe abawa obulungi mu nsonga eyo. Amin ya rabbi. Okumulundi ogwaggwa naam sheikh twatunuulira kye twayise maratibun wa darajati istihqaqi al-irithi. Twatunuulira amadaala n'emitendera egy'abantu abasaana okubeera nga bwe batyo bafuna obusika era twalaba amadaala kumpi 7 n'emitendera mwe twalaba ashabul furudi be twatandikira nako ne tujja ne tulaba be bayita ddala eryokubiri twalaba bayita al-asabat bin an-nasabiyya ne tulaba asabatu sababiyya mu ddala eryokusatu ne tulaba ba asabatu asabatu mawla al-mu'tiqi abantu abaliko bakama babaddu
ne tulabawo tawrith dhawil arhami eddala lya mukaaga abasika baffe naye nga bava mu baŋŋanda ab'ewala ne tunuulira addarajatu sabia ery'omunaana maaga nti almusa lahu bi akthar min athuluthi omuntu gwe balamidde okuba nga afuna ku maali y'obusika maali y'omugenzi ngaye nga agifunako mu mbeera yakuba nti alamiddwa naye nga kyalamiddwa okuweebwako ate kisukka mu kimu ekyokusatu ne tulaba embeera eyo mu ddaala ery'omusanvu ery'omunaana lye twakomako lyagamba nti omuntu singa ate aba afudde nga tewaliwo yenna atwala maali ye ng'ate baitu maali lmuslimina weeri obulombolombo n'obukwakkuliza abamanyi bwe bateekawo obw'enjawulo ne tugezaako butunuulira era ng'olwaleero tugenda kutunulira mu baabu ey'omunaana egenda okutunulira eyitibwa ashabu lfurudi wa ahwaluhum fi lmirathi abantu abafuna emigabo n'embeera n'engeri gye bateekeddwa okuba nga bagifunamu bwe tutuuka mu mbeera y'okugabanya mu busika oba mu mbeera y'obusika eyo tugenda okuba nga tutambulira naye nga tetunnaba kugenda mu maaso tulina akanyomero kaffe ketubaako ne kyetwejjukanya bw'ogenda okwetegereza ennyo sheekh tulina ensonga gye twagezaako okutembeeta twebuuza nga ali ku muzindaalo lwaleero oba ali ku radio w'osinzira okuwuliriza bw'oyinza okwebuuza nti naye lwaki abantu man alladhi yamnau nnasa an taqsimi attarika wifqa ma qassama Allah subhanahu wa ta'ala kyekirimisha abantu okugaba emaali eno nga bakusinziira ddala n'okukwatagana engeri Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga agigaba twatunulyako ku nsonga ezimu nga tezaawukana na jahaala obutamanya wabula kkiriza tunokoleyo ensonga endala ensonga eno eyitibwa al ananiya ate ekyo oyagala toyagala bangi bakirina nga ffe nganze al ananiya wa hubbu tamalluki wala qaddara Allah saba Allah kitumme kubanga si kirungi al ananiya wa hubbu tamalluki kitegeeza ki waliwo omuntu oba omwana abeera mu stage gy'abaddemu nga ye akimanyi ne bwaba taba mwana ne bwaba muntu yenna abantu abasinga obungi ng'ojja kugamba nti insaniyatul insan ebaweddemu naye abantu balinayo kye bayita ananiya ananiya kitegeeza omuntu okubeera nga ali awo naye ng'alowooza buli kimu kyonna ekiriwo kirina kuba kike buli kyonna ekiriwo ng'akyeyagaliza nga akitwala nga kirina kuba kike ahaqu bihi wa ahla kullama yara shay yarahu annahu ahaqu bihi yalaba nga yasaanidde okulaba nga akitwala ekyo nno kibi siraamu tebukyagala era kireesa obuzibu bunene kati gwe teebereza omwana wo ebirabikira mu mafamire omuntu asobola okubeerawo nga mugagga mu famire naye ng'ate talina gw'ayamba oyinza okitwala bw'otyo ate gwe yalibadde ayamba bwe watuukawo akantu konna oba oli awo kaŋŋambe mukaddewo mmwe oba yalibadde akabawa n'agamba nti ate lwaki taata akawadde gundi yalibadde akawanze manahul ananiya wadde olaba nti alina taata ako k'omuwadde agenda akakozesa ki talinaawo wadde 10 kati nze asobola okudevelopinga akantu ako ate gwe noddira n'okwata n'owooli mu kifo ekyokuwanze maanahu yara anna kulla shay'in yunasibuhu yalaba buli kimu kyonna ye yasaanidde ekyo ananiya ogenda okufa ssebo bwoti abaana batandika okwegabira ebintu buli omu nti engeri gyalimu ka element k'okuba nti ayagala okuŋŋaanya ogenda okulaba nga buli kimu kyonna asikazza mu nsawo emmotoka agibuzizaawo ebyapa bibbi abitutte owulidde bwe mutakwata wansi na waggulu mugenda okugira kuti ng'ebintu muyinda kumusesemya bisesemye naye nga ye aba yabikoze eki ye yayisizaawo dda kyayagala kati ekyo kye bayita ananiya kiri fi akthariyati min annas abantu abasinga obungi ekintu ekyo bakirina nnyo nyini ddala nosanga n'omugagga ng'alina naye ng'akayina n'omwavu fuuti 2 ate ng'oba oliawo laalla omwavu nga yali ku mazima naye omugagga ng'ayagala be fuuti 2 ziri oba 3 oba 4 omwavu tezimusaana okuba ye abaze ekizimbe kye ayagala kiyitaawo kikwataawo
ne bagenda mu kooti naga tugende naye manyi tojja kunsingirayo nze nja kuwangula ofira bwereere lwaki tozivaako ezo omugagga yali badigolaba nti alina ali nabanga akwegamba yani al ananiya jaalatuhu yuragib ma fi yadi lfaqir kwegamba kimufuula okuba nti olwokuba yeyagaliza buli kimu kyonna okubanga yakirina n'atasobola nakuyita mu mitendera mituufu n'alaba ekiri ekyoli ng'ate yalina okukikola ki okubanga yakirina kakati ekyo sebo nayo fakita ndala mu fakita eziremesa abantu okubeera nga bakasama emaali eno muki mu mateeka ga shariya kubanga abamu babba ebyobugagga bakimanyi nti bye balina okuba bannannyini byo abamu babiremesa okugabanyizibwa lwaki omanyi yabeera ne endowooza agamba nti kansooke ŋŋaane bireme kugabibwa abamu baffe nga kyayagala abamu baffe baveewo yalowooza ajja kusigala kuki emigabo gyeyongere buli oli lwafa nti kato byavuddeko anti kyeŋŋamba nti yeyongera okufuna ekyaddayo kimugirwako kyeyongera kubalamu hatha huwa yahbas tawzia almal asiba okugabanya emaali wifqa ma shara Allah okusinza kuba Allah kyeyalagira n'asala okuba nga agisiba emyaka n'emyaka n'ebisibo ng'eryawo naye nga ye olwokuba yalina ebirala byataharakamu nga yefuula talina waasiwaasi n'alumya abasigadde bonna abatunuulidde emaali eyo oluusi nga n'abamu bali bubi tebalina nabwe bafaana nabwe balabika naye ye n'asalawo okubisiba bireme kugabibwa ate no kikwewuunyisa okimanyi alina ssente yabeera n'obuyinza mu famire ne bw'aba si ye musika bw'ayogera bamuwulira anti yajjanjabya omugenzi ne bw'aba si ye chairman gwe wadde obukulembeze owulira nti olw'okuba nga alina ki sente naye nno njagala okukomentinga nti sente zeezo munnange bipapula naye etteeka lya Allah kiragiro ate ekyo kyakusigalawo sente zakuggwako etteeka lya Allah lyakusigalawo ezo sente zolina zesti kipapula ma indakum yanfad wama inda Allahi baq sente zijja kuggwa ne bona abofudde ozirina tezigenda kugasa mu maaso ga Allah tosuubira nti ziramula mu nsonga za Allah anti jamaa maalahu waaddada yahsabu anna maalahu akhlada kalla kitegeeza la yumbadhanna fi lhutama ojja kumaliriza ng'essente z'okuŋŋaanyiza z'obala nolina ekizimbe kino nakiri akaseera kajja kutuuka ojja kubeera nazo mu mbeera gyonna abazifunyemu naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba emaali yo tegenda kugasa kuba ojja kuŋŋaanyiza olowooza nti bonaaba nayo buli kimu kyonna kijja kubooke naye akugambye nti kalla la yumbadhanna tawbiha lifi'lihi Allah okubijjisa ekikolwa ky'omuntu oyo newankubadde nga ayo yakka ku musajja yali anyooma nabbi omusajja yali ayitibwa Akhnasu ibn Shuraiq yali anyooma nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'amuyisaamu amaaso alaba nga wa wansi kati n'abagagga abamu bakikola mbeera efaanako bwetyo olwokuba nga alina ssente n'ayagala nti ajja kuyisaawo yenna byakola ki nti Allah tugamba kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna naye inna ila rabbika rujaa kakali awo tuvuddewo ne tugamba tugenze butereevu musomo gaffe olunaku olwaleero olwaleero tutandisa omusomo guyitibwa ashabu lfurudi wa ahwaluhum fi lmirath bannaffe abo abafuna emigabo n'embeera gye bateekeddwa okuba nga bagifuniramu mu mbeera y'obusika okusookera ddala batugamba nti ashabu lfurudi assababiya wa ahwalihim wa adillatiha awo twabalabyeko gumu ku mutandira gwe twatandise nagwo kati wano batunnyonnyola twalabye abantu abalina emigabo naye ng'egyo emigabo bakifuna lwa nsonga gye bayita sababiya lwa nsonga kubanga twatunulira nti asbab al-irithi al-wara thalatha fahiya nikahun wa nasabun wa walaun akategedde kakati abafuna
embeera abafuna emigabo nga bagifuna ku mbeera ey'okuba nti waliwo obufumbo wakati wa bombiriri omwami n'omukyala, ensonga egenda okubafuula nti wakati wa bombiriri basikiragana. Abo beta ashabul furud sababiya, era abo tebasukka kubeera babiri, omwami n'omukyala oba omwami n'abakyala. Okategedde bulungi? Omwami n'omukyala oba omwami n'abakyala. Huma azawuju wazawujatu mirathu zawuj, omusajja. Kati njagala wano parties ziri 3 okusookera ddala, era nga manyi kwe muli muwuliriza, abawuliriza abaffe mwenna mbatumiddeko. Njagala parties eza famire y'omukyala, neneetaaga parties efamire y'omwami. Kati omwami gwe kennyini eyawasa omukyala naawe tujja kwetaaga, naawe omukyala eyawasibwa naawe tukwetaaga. Mu mbeera zino wammanga nti bino bw'onaabiwulira